wano waffe mu ggwanga lyattu Uganda ensonga tezikedde nga nnungi olw'amawulire agatambula nekkiriza soke nkutuuseko obwazibidde mu mawanga amalala ate butereevu nja kudda wano mu ggwanga lyattu Uganda era ensonga za Uganda tuzogereko nga ntandikira mu ggwanga erya Sudan. Mu ggwanga erya Sudan ebintu si birungi, mukimanyi bulungi nti olutalo kyagenda maaso naddala mu kibuga Khartoum. Amagye goyinza gamba nti oba oli awo ageewaggula ate n'amagye g'eggwanga bakyagenda maaso n'okulwanagana era nga balumba enfo ez'enjawulo. Ekimu ku kyakasembayo ekyongera okutiisa kwe kubanga abasajja bano bakubye university gy'oyinza okuyita Khartoum International University okukakana nga basse abantu bayitirivu obungi abaana ba student nga bamu ba international students boyinza okuyita nti bava mu mawanga ag'enjawulo okujja mu ggwanga eryo erya Sudan okwo kuli n'abakongo bayitirivu nnyo obungi abafiiridde mu njega eno. Mawanga mangi agavumirira embeera eno okulina eggwanga erya Congo nga ligamba nti kyandibadde kale kibeerawo naye bwe kiba kyakoleddwa amagye ate aga gavumenti kyongera okutiisa kubanga eno embeera si bwe yandibadde. Twandisuubidde nti oba oli awo amasomero amalwaliro ebyabadde bikuumwa mu mbeera eno naye bitandise okubanga bituusibwako obulabe ate nakyo kibi nnyo nnyini ddala munnanga amawulire si malungi mu ggwanga erya Sudan. Emmundu ekyatokota bwe bagamba tusiriseemu kabakadde kikatono nnyo ate era ne baddamu baganya okutegeregana tetumanyi ngeri yonna ebintu gye binaggwera tewali ayinza kubuulira nti olutalo lugenda kuggwa bwe ruti naye nga Sudan agenda maaso n'okusaanawo okubeera mu kibuga Khartoum ate okweyongera ne mu byalo ebirala eby'enjawulo. Kati universities n'amasomero nabyo tebikyali safe kubanga abantu babirumbira ddala era nekubako bomu kakananga babitulisiza. Abo tuvaawo ne tugenda mu ggwanga erya Ukraine, embeera nayo si nnungi. Mu ggwanga erya Ukraine waliwo ebitundu ebikkirizibwa nti abasajja bano abalasha baali babitwala era nga babiwamba naye kati ate batasobola bikolako obulumbaganyi obwewuunyisa oba ate oba obulabe ennyo. Waliwo daamu gy'oyinza okugamba nti emu ku ezo daamu esinga ddala okubeereza enkizo mu ggwanga erya Ukraine nayo yakubiddwa era mu kubwa okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga erya Ukraine agamba nti ebibuga oba oyinza tawuni nga 8 okulina ebyalo ebiyitirivu obungi kati abantu ababirimu beetaaga kuba nga basengulwa baveeyo kubanga omujjuzo ogw'amazzi gano agava mu daamu eyakubiddwa gugenda kutaataganya abantu bagenda kufuna endwadde era basuubira ddala n'okubonaabonera ddala kubanga embeera si nnungi oluvannyuma lwa daamu eno okuba nga yawutuddwa abasajja abalasha ate nga badde bawambye ekifo ekyo era nga babakirimu naye embeera eyongedde okwonooneka amazzi ge badde bagenda maaso n'okufuna nga oba oli awo oyinza ogamba garegulated banga malungi n'ensonga y'enteekateeka ey'amasannyalaze era bigenda okwongera okwonooneka mu ggwanga lino erya Ukraine kubanga gy'oyinza ogamba nti daamu ebaddemu emu ku ezo ezisinga ate yagenze maaso n'okuba nti ekubwa bagamba nti abalasha bagikubye weewaawo bo olulimi kati abasajja bali abayikwendo balakozesa babayita ba terrorist abagenze maaso ne bakuba ate daamu eyo. Ebintu si birungi mu ggwanga erya Ukraine, ebintu si birungi mu ggwanga erya Sudan, si birungi mu mawanga amalala mangi ate ne waffe wano mu ggwanga lyattu Uganda ebintu si birungi. Bugenze okukya nga tuwulira amawulire